Abooluganda abampuliriza, baganda bange ne bannyinaze abakuŋŋaanya olwaleero, amatenda amalungi amajjuvu ga Allah ow'ekitiibwa, oyo Allah mu nkola ye nga akola nga bw'aba ayagadde, yakwata ku mbeera ez'abantu n'asalawo nti fulaani oba muntu oba haji gundi kamukwateko mu mbeera ye bweti. Ate abamu n'abata embeera zaabwe ne zibeera nnungi. Oyo Allah ow'ekitiibwa ye nannyini kugaziya byanfuna eri abafunyi, ate ye nannyini kubeera ng'akwatirira ebyenfuna eri abantu abalala. Bw'olaba nga weyongeddeko ebyenfuna byo, manya nti Allah subhanahu wa ta'ala yasazeewo. Bw'olaba nga bikendedde, era manya nti Allah subhanahu wa ta'ala yasazeewo. Yaqbidu al-arzaq wa inna qabdahu la shadid. Allah subhanahu wa ta'ala asobola okusalawo n'akukwatako ng'akutte ku rizikiyo n'akussa awantu. Buli omu asobola okwebuuza nti haji oyo yabaaki, eyali ayamba ekyalo, eyali atukolera emirimu gyo ku musigiti, naye nga Allah subhanahu wa ta'ala nawe yamuteeka obulamu tabumugjeeko, naye nga yamugjako riziki. Waliyo abantu Allah subhanahu wa ta'ala baakwatako ng'abagjeeko obulamu bwabwe, imma nakubalwaza. Allah n'akulwaza obulwadde n'obeera mu kafo nga tosobola kuvaawo. Abantu nga babuuza muganda waffe gwe twawangalalanga naye yagendawa, naye nga Allah yakussa mu kasenge k'ewuwo nga bagamba nti abagala ogenda omulabako mumusange ewanyanga egyasula oba mumusange embikko. Naye nga nibwotuuka embikko bagamba nti era nawana embikko okumulaba genda awakaawe. Bw'otuuka awaka ne bagamba nti tosobola mulaba paka ng'ogenze mu kisenge gyasula, takyasobola kuvaayo. Hadha huwa al-qabid, oyo Allah akwata ku mbeera z'abantu. Hadhihi hiya al-haya, baganda bange obulamu bwe tuwangawuddiramu ma baina qabdin wa bast. Tutegeere nti embeera gye tuwangawiramu yakubeera nti Allah akwatamu embeera nakubeera ng'agita. Omulema guno nguleese olw'okubanga abantu abasinga obungi tebamanyi singa abaafunye obuzibu, abalala baddukira wa neiba, abalala families zisansuse zikyankalana olw'okubanga omuntu fulani eyali alina ebyenfuna nga bingi, lwaki yalibadde ayavuwala. Hadha suali, ekyo ekibuuzo shaitaani ekireetera nnyo abantu ku bwongo bwabwe. Omuntu n'asigala ne yeebuuza, naye ddala haji eyali atuuse ku levo ng'alina ebbaasi, ng'alina takisi, nga yazimba ateeki, asobola otya okwavuwala paka ku levo eyo? Ebyo ebibuuzo bijja nnyo mu bw'abantu. Kati shaitaani neekuleetera ansa enfu, imanga ezedayirekiti ku bwongo bwo, ku mutwe gwo, n'obeera ng'ofuna ansazi enfu ku kibuuzo ekyo. Oba okubanga ezze atariiki shayatini insi, okubanga ekusindikidde shaitaani ng'eyise muntu munno, nagye n'akugamba naye haji embeera gy'otuusemu olowooza lwaki walibadde nga gwe omusajja walina ebbaasi zo, omusajja wali oyogeka mu mmotoka ennungi, gwe wali oyimirizaawo ekyalo kino, embeera gy'olimu osirise busirisi. Nze ndaba nga neibawo eyakukola ekigambo kino, oba buraagawo mugandawo oba mwannyoko oba sengawo, ezo ansa abantu zebasinga okufuna singa Allah aba alina kyakutteko. Naye aya eri mu suratul Bakara aya 245 Allah yatuwa ansa. Bw'oba olaba nange embeera ekususeeko, walina ssente tezikyalabika, buli kyokwatako tekikyatambula, ate nga wali musuubuzi mulungi nga bakumanyi ekyalo nga kiyimiridde ku ggwe, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba muteeka ebyo, n'agamba nti wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilayhi turja'un. Yenna yali
zifuni nga sente olaba buli kyokwatako zijja. Wali mu kyalo nga kyalo kyonna kyesigamiddwa ku ggwe. Gwe wali ayamba buli muntu, gwe wali awola buli ayagala kwewola. Olwaleero embeera yakyuka nga tokyasobola kuyingiza ansa eri mu tteeka lino. Wallahu yakbir, obwo obulamu tulina okububeeramu, tubeerenga tubumanya embeera gy'olimu tesobola kubeera kuwatiiremu ku mbeera emu. Allah ajja kukwatamu, Allah yakwata. Wayabsut, gwe mu kaseera Allah wakukwatidde ate babeera yawala Allah bateeredde bo ne batambula. Tubeera mu bitundu kati nga wano mu Jinja, for example, abantu abali mu myaka gya 70s, emyaka gya 80s, abantu abali bakwatiridde ekibuga, famire zaabwe nga zimanyiddwa. Olwaleero ku guno omulembe gwe tuliko si be boogerwako. Era singa oba olaba families ezo, abaana abazirimu oba abazzukulu abasikira bataata baabwe ne bajjajja baabwe, embeera ekwewuunyisa nga yafuuka history. Ne bagamba bonna omusirike ku musajja oyo. Omusajja oyo mujeekinaana yali w'amaanyi, eyalina nnyini baasi ezatambuzanga abantu, eyalina nnyini akeeri, be baabeeranga n'amaduuka amanene. Naye ng'olwaleero gw'onyunyuza azaaliddwa mu myaka gya 20, agamba olwona ayogera ki? Agamba kade tulabanga abaana abalimu bayita batusabiriza busabirizi ekyokulya. Hadha huwa Allah, oyo Allah yakyusakyusa embeera. N'olwekyo mulimu ebintu bibiri. Ensonga esooka, bw'abanga Allah akwatisa sente obanga akwatisa obulamu, bukozese mu kaseera kaabwo nga talina kukwatako, kubanga olukwata lwa Allah lunene. Inna batshahu la shadid. Allah bw'aligamba nti haji oyo oba omusuubuzi fulani mumukwateko, oyinza okwewuunya engeri gy'akuzaamu emabega ne weesanga nga gwe wali alina ekizimbe ekisinga obuwanvu mu Jinja, oba gwe wali alina supermarket esinga obunene mu Jinja, naye ng'eziriwo ku ssaawa eno z'abantu balala nnyo ate abaali banyoomebwa. N'olwekyo odabuzi eri Allah subhanahu wa ta'ala, kendeeza ku bigambo by'okwewaanira ku bantu, ebigambo by'okuduulira abantu, ebigambo by'okwegayirira nti musaddaakeko, ng'ogamba nti ababo betusaddaakira ani abagaana okukola, yenze nfuniramu wa. Inna hadhihi arzaq, riziki Allah gy'akuwa, Allah agikwazise bwazisi. Fa idha jaa waqtul qabd, singa Allah akuusa akaseera k'okukwatako, serugamba ebigambo ojja kulaba nga tokyasobola kwogera. Abantu bwalinga ovuma, abantu bwalinga ojerega, ng'obagamba nti mutuviire mugende mukole, ku ssaawa eno nga be beebuuza, eitha nga babuuza ggwe kennyini ng'okyali mulamu, oba abaana bo oba bazzukulu bo, nga babagamba nti haji wammwe, jjajja wammwe oba taata wammwe yatwogereranga ebigambo bwe biti. Olwaleero ate mwe muze okubeera nga tubayamba, nammwe mugende mukole nga bwe yayogeranga. Basseruganda, embeera y'okubanga olina riziki, wakadhalika obulamu, asiha wal afiya, nga Allah akuwadde obulamu, lekeraawo okusekerera abalwadde, tulekeraawo okusekerera abalwadde, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yakwatamu. Lwali kukwata n'akussa mu kafo nga tosobola kuvaayo genda kukola, lwoli kutegeera nti embeera si nnyangu. Fanahnu fil haya, obulamu bwe tuba tubutambuza tulina okutegeera nti buli awo ma baina kabdin wa bast. Ate Allah subhanahu wa ta'ala min asma'ihi husna, mu mannya ge mulimu erinnya lye bayita al-kabid al-bast. Al-kabid al-basit, mu mannya ge nti Allah subhanahu wa ta'ala yeetuuma nti yakwata ku mbeera y'omuntu, ate era Allah y'omwoyo yagaba n'asimululira omulala. Ensonga ey'okubiri, tulekeraawo okulowooza nti buli ekikutuuseeko
wali yakutambulirako. Wantuva ku mulamwa ne tuva ku kaida y'Obusiraamu, abantu batuleetera eŋŋambo n'ebibuuzo ng'ebyo n'akuwa ansa enfu egenda okusula mu shiriki. Laba omuntu bw'okoze sente zo ng'ozikola mu halaali, alhamdulillah, Allah yakusaasira, okoze sente mu halaali, sente ziweze, akaseera ne katuuka, Allah n'akwatamu, nolaba nga tebikyatambulanga bulijjo bibadde bitambula. Mu kifo ky'okudda ku musaala omusabe, omugambe ya Rabbi, embeera ndala ekyuka, ate gwe mugabi gwakwata olukwatalo lw'amaanyi, kusaba Allah tonkwata mu mbeera enanziza wansi. Musabe Allah situkako ekiro. Abantu abamu akolera ku lugambo olumuleeteddwa n'asalawo ogenda mu shiriki nga bamugambye nti neibawo oba mugandawo, abantu b'ekika basasise mu mbeera bweti, baganda be bakutambulirako. Waliwo famire emu, muzeeyi yalina abakyala 3. Allah n'ajajera abaana b'omukyalo omu n'abawaako daraja eya waggulu. Mu byenfuna bali bulungi, mu byokusoma bali bulungi. Si lwakuba nti muzeeyi yasalawo nti be baba babeera obulungi, bonna yabawa kyenkanyi n'abatwala mu masomero. Allah yeyagera n'ayisaamu abamu ku baana be. Omu ku basanuze yali mukyala, n'agenda ayita omu ku baana b'abakyala bano, embeera be yakwatako n'abagamba nkwagala. Bwe yatuuka gy'ali n'agamba mwana wange, ngenda kugamba ebigambo, omanyi mu mbeera mu musikiti eyo baseeka ne babagamba ebigambo by'obulimba, ne musigala nga temuwuliza bye tubagamba. Naye obusaawo bwe nkoze, natunuulira embeera gye mulimu n'embeera y'abaganda bammwe ku maama wammwe gundi, nendaba nga walina okubaawo ensonga. Si mmwe mwantuma, naye nakikola ku lwange, nensalawo nkibazuulire. Kiva ku ky'okubeera nga bali waggulu mwe muli wansi. Ansa gye nafuna okusinziira ku kyo bye nakola byonna, yasanga ng'omu ku maama waabwe yabatambulira bano basiraani abaye bagende mu maaso. Eyo embeera esasisiza famirizi z'abantu. Bw'otabeera na bukkiriza na akiida y'amaanyi, n'owulira ekigambo ekyo n'okizaayo ku mbeera gy'olaba nga gwe kennyini gwatuusibwako embeera embi, bw'otawe bw'obula. Naye Allah wabanga yakukkiriza ng'oli mukkiriza n'omanya etteeka lya Allah lyagamba nti ya ayyuha alladhina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Bw'ofunanga omuntu w'ekika ekyo, Allah agamba abange mmwe abakkiriza, yamuyita mwonoonefu. Omuntu ng'oyo bw'akuyitanga n'akuwa amawulire ag'ekika ekyo, fatabayyanu, ky'osookerako sooka weetegereze embeera gy'ayogerako bweri, oba sheitaani eyagala okubeera ng'ebaabulanga abooluganda, kubanga baali baluganda nga baagalana, naye lwalwalengawo ensonga egenda obbasasa bonna babeere nga bwe mutabuuza munne. Twebaza nnyo omuvubuka oyo bwe yali anyumiza yagamba nti nalina obukkiriza bwange, ne mbuuza omusawo oli, ne mugamba yeyo ensonga ekumpisizza, n'agamba siina kirala, naye mujje be mba mwagala okwerwanako. Singa mbakolera ku nsonga zammwe mu mwaka gumu oba ebiri, mujja kuba nga mwe muli waggulu. Yagaana era n'agenda n'anyumizaako abamu ku bali, n'agamba oyo omukyala mutemu nnyo. Allah agamba nti antusibu qauman bijahala, singa temwetegereza ebigambo ng'ebyo mugenda kukosa baganda bammwe, mugenda kukosa banaiba bammwe, mugenda kukosa basiraamu bannammwe, oba abantu muwangala nabo bijahala, abatalina kye bamanyi. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, oluvannyuma mugenda kwejjusa, kubanga ebintu ebyo bigenda kubaleetera obuzibu. Bannange Allah
Katonda tumutegeere n'engeri gy'akolamu ebintu bye. Talina kwagenda kwebuuzaako aye teri kimulema. Tosobola kubeera nti omulema lwakubanga olina akeedi 10 mu Kampala. Babadde basoma abagagga abasinga okubeera n'amaka ag'amaanyi, abasinga okubeera abagagga mu nsi. Kale baleese comparison wakati wa Ronaldo n'omugagga waffe omuvubuka ono Hamis Kigundu. Bagambye nti Hamis Kigundu asinga Ronaldo ne babala ebintu by'alina mu myaka gye emitono. Naye Allah tetumusabira kibi, ate musiraamu munnaffe tusaba Allah amwongere ku by'alina. Naye banayagadde Allah ku bye bamaze mwenna bye mwalabye, asobola bulungi nnyo okumuzza ku dawuni n'abeera omusabirizi. Ekyo Allah kisobola, talina kyeyebuuzaako, ajja lyamuvunaana. N'olwekyo Allah aba akutemu, tukkirize nti Allah yakwata, tumukkirize, tumusabe, tulekeraawo okubula n'okugenda mu shiriki nga tulowooza nti baganda baffe, abantu ba famire oba banneiba ne batutambulirako. Ekirala, abo babantu atadde embeera nebeera nnungi. Sseruganda, lekeraawo okwogerera Allah bakyakutte wansi oba okwogerera Allah bwe yazze emabega. Teri yagalira kubeera mu mbeera gy'alimu. N'olwekyo weebaze Allah awekadde okuyamba oyambeko, omusabe akukuumire by'olina. Kubanga olwalulu ojja kwogerera abantu ng'oyogera bubi, wayite ebbanga ttono nnyo bakulabe nga bano gye baali saawa eno wooli. Ate nga bo oba batabani baabwe nga Allah bayisizaamu ne bagenda waggulu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alladhi hadana lil islam ma kunna nahtadiya lawla an hadana Allah. Usalli wa usallim ala nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Aboluganda abampuliriza, maliriza hutuba yaffe olwaleero nga mbategeeza nti Allah subhanahu wa ta'ala yenna nnyini kutuggulirawo. Obanga olina ekikugenzeeko oba maali eyakendeera aba yaggwaawo, oba bulamu nga Allah yakulwaza oba kufa, kubanga ebyo byonna yakbidul arwah, asobola n'okuttako abantu bo. Abantu bangi bwafiirwamu, abantu bafiiriddwa asooka, owokubiri, owokusatu nga shayatini zitandika okujja. Naye lwaki ddala gwafiirwa n'ofiirwa omwana asooka, n'ofiirwa omwana owokubiri, n'ofiirwa owokusatu, era gwe mwoyo Katonda gwe yalondamu okufiirwa. Ebibuuzo ebyo bitera okujja, bw'otabeera mugumu otendewalirwa. Naye Obusiraamu bugamba nti al-mushkila idha ammat khaffat. Bw'ofunanga ebizibu nga bikususeeko, lowooza ku bizibu ebyatuuka ku bantu abalala, bijja kuyamba okendeeza ku bulumi bw'olina. Kubanga bw'ofiirwa olwaleero omwana n'omuziika, gwe n'osigala ng'oli mulamu, olowooza ku muzeeyi eyafiira mu Ipsam ne famire ye abantu 7 ebutaleja. Abantu b'ebutaleja abali wano muyinza okuba nga munjulira. Abantu abafiira 7 mu Ipsam baali bagenze kuwasa. Bwe bagenda okuwasa ebuganda eyo mu Kiana, mu kkomawo batambula bulungi ne bagenda. Mu kkomawo bakomawo ne bakurosinga disitulikisi nnyingi okuva Emityana okutuuka ebutaleja. Ku kyalo kyennyini nga batuuse eka, mu mugga buli omu gwasinga okutegeera Allah we yasula Ipsam, bonna 7 ne bafa. Babapanga ku TV ne tubalaba. Ogwali musiiba gwa famire emu. Waliyo abavubuka abagagge abalina omukolo ne beereeta, abalala bava Amerika, abalala bava Dubai, abalala bakolera muno. Ne batuleesa tusinkane, bwe basinkana buli omu yapaakinga mmotoka nga buli omu yeesobola. Bennyini ne bateesa ne bagamba, naye tutambuza mu mmotoka zino zonna kiki? Buli omu avuge tetujja kunyumya, tutuule mu yagundi engazi gye balonda. Mmotoka nga nnungi ezisigale ne bazireka. Kumbe Allah abasolooza n'abaleeta nti mutuule muno, mwenna olwaliro lwe lwammwe. Ziri bazipaakinga
tebaddayo zivuga bafiira ku lw'e Masaka. Omanyi twerabira wayiseewo emyaka ebyo byonna Allah abikola. Wano ewamwe ku luguudo luno lwe mulina luno juzi drone yakwata omuliro. Amaloboozi agambayo gaagamba nti mubaddemu maama n'omwana we bagiridde mu muliro ogwo. Hadha huwa al-kabd. Allah asobola okukwatako beerawo ng'okisuubira bwe kikutuukako nti abantu bafudde, abantu babiri basatu omulundi gumu, olina okuwuliriza bigambo by'abantu abayinza okujja ku mulamwa, omanye nti Allah akwata. Bw'aba akwata tagenda kwebuuzaako nkukwata ntya, akwatanga bw'aba yagadde, talina kwata agenda kumunenya. Mu buli kimu n'obukulembeze bwe buli, olwaleero abakukulembera si be bakulembera emyaka egy'emabega, ate era nabo mu maaso wali abagenda obbasikira. Allah akwata, awalala naata. Ala wasallu ala rasulillah amarakum Allah bidhalika fi kitabi haythu yaqul inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima wa qala sallallahu alayhi wa sallam man salla alayhi salatan wahida sallallahu biha ashar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ورد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين والنفاق والمنافقين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا واغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم انصر المسلمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم إن اليهود والنصارى قد طغوا وبغوا في حق المسلمين، قتلوا الأطفال والشيوخ والنساء. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.